butere bwina gye musizire okubeera nga te mugoberera Fahad Pro UG YouTube channel gye muliko njogera okubeera nga te mbaanirizaako abalabira Saudi Arabia, Qatar, Dubai awo nawona mubalina okubeera nga te mugoberera abalabira mu ggwanga Uganda nammwe sibeerabidde embeera si ya mulembe nnyo kadata kali waggulu muko naye mwefiiriza ne mugamba Fahad kyanabasobodde okubeera nga tatterayo tujja kubeera nga tutwala obudde ate tujje tuceekingeko tulabe abalabira mu America, Canada mwebali nnyo mubalidde okubeera nga te mugoberera n'ensi zeetooloddewo awo Europe muli bangi nnyo so okubeera nga te mmenya omu ku omu. Thank you so much era nga ate nakubeera nga tosubscribinga subscribe notification bell eyo gikoneko ojja kubeera nga ekwalatinga buli wena bantaddeyo video kubanga nze nagamba buli ddakiika buli ssaawa buli lunaku mbanyi n'ekipyata kyesobola okubeera nga te nkuyigirayo nansonyiwa wenkoledde wano amaloboozi waliwo engeri ya sound etali nnungi naye nga information esinga obukulu ojja kubeera nga te ekutuukako njagala mbeere nga te nkutwala buterevu mu katambi kenkuletedde banaye kikigenda maaso mu ggwanga lya Dubai oba mu ggwanga lya UAE abaana bongera okubeera nga te bafa era nga buli wiiki ndowooza tufunayo omwana abeera afa tubadde tukyali ku bya Gloria n'omuwala omulala yafiira wali Ejumani n'omulala yafiira mu Deira ate olunaku olwaleero amawulire geninawo bambi si malungi omwana amadde amanyikiddwa nga Susan naye yasobodde okubeera nga te afiira mu ddwaliro awo e Dubai be baana bana abakafa mu wiiki emu yokka banaye mwongere okubeera nga te mwesabirako bankuba kyeyo munnamwenna ate nawe ali eyo nga gwe omulimu gwo gwakubeera nga osabiriza ssente bambi tokoma kukya kubeera nga te osabiriza munno ssente beera nga te oyongera okubeera nga te omuteeka mu ssaala kubanga ekyamazima embeera oluusi etabukamuko so mwongere okubeera nga te musabira ku bannammwe so byebiriwo ssaawa eno omwana badde amanyikiddwa nga Susan yafiiridde mu ddwaliro awo e Dubai era nga badde amazeewo ndowooza wiiki ng'emu n'ekitundu abadde amazeewo wiiki ng'emu n'ekitundu bambi yasobodde okubeera nga te ava mu bulamu bw'ensi ebyo nebisingako awo ngenda kubeera nga te nyongera okubeera nga te nkuwa details z'omwana ono naye nga ngenda kubeera nga kuterawo ebifaananyi ebyo gezako okubeera nga te osharingirako abalala vidiyo eno bambi esobole okubeera nga te ebatuukako abantu babali e Uganda basobole okubeera nga te bamanya omuntu waabwe tomanya bayinza okubeera nga tebanakubeera nga bamanya omwana waabwe oba yafudde oba kyekigenda mu maaso so obeera nga te osharinga ka video kano mu groups eyo yonna yonna tomanya information eno yandisobola okubeera nga te etaasa omwana ono asobola okubeera nga te naye addizibwayo bulungi mu ggwanga Uganda abeere nga aziikibwa jjukira mu ggwanga lya Dubai kyemmanyiyo kiri kimu senga obeerayo ebbanga eriwera nga tolina bantu bakukima kiyinza okuviirako okubeera nga te bambi oyokyebwa abaana abasinga ababuliddwako abantu baabwe bamaliriza babatottowali nga babokyeza mu kifo ky'okubeera nga te babatikka ne babazaayo so obeera nga tosharinga ka video kano tomanya abantu baabwe bayinza okubeera nga te bakwatakwata ka ssente ate ne babeera nga te bazaayo omwana waabwe Susan awummula mirembe bya Gloria nabyo nkyabikuleetera mu maaso era nga nakutegeeza ne gamba nti ngenda kubeera nga nkuwa live coverage okuva Gloria we yafa mu ddwaliro nazze nga bikutuusaako mpaka we yatuukiddwa okubeera nga te atikkibwa oba ateekebwa ku nnyonyi okubeera nga te aleetebwa e Uganda byonna byonna nasobodde okubeera nga te bikutuusaako era nga nkyakuleetera ebirala bingi nnyo mpaka Gloria wanaabeera nga atuusiddwa okubeera nga te aziikibwa just wekumire bwekuumizi wano naye nga nyongera okubeera nga te nkujjukiza subscribe notification bell eyo gikoneko likinga video sharingirako abalala so kamatera obutambi buno ate bwenkuleetedde ate oluvannyuma mbeere nga te nkumaona amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo omuwala nga ajjanga mbuuza jojo nfunira ku musajja nk'oyo obwavu nange ate musajja mugagga nemutunuulira neŋŋamba ono kyatamanyi first of all kambabulire kino ekintu abantu abagagga mu nsi be batono that's the truth abantu abagagga mu nsi be batono most people are average most of them 80% of the world population is average tebali si bagagga so when you're out there ngogamba kino ononya mugagga bebatono so you're basically looking for something really scarce when you're looking for something really scarce now amanyi n'oteka manyi so chances z'abawala abasinga okufuna abasajja abagagga actually ntono kati kankubuulire obudde bwonoomala nti noomunya musajja mugagga funa omwami wo akwagala don't prioritize money sente ojja zikola funa omwami nga akwagala look for somebody who loves you someone who's going to support you, someone who's going to be there for you, someone who's reliable, someone who's responsible. But we're not kunonya. So we're not that support. Now we're calling more mulimu. Don't be one of those girls who are busy looking for a rich man. Go make yourself a rich wife. We're calling more mulimu ofuke rich wife.
genda ofumbira omubufumbo bwo ofuna omusajja nga mukwatagana wekolemu omulimu oba obudde bwonomala ng'onoonya omugagga ng'akubuze oba obudde bumale nga weeyongerako ettofaali gwe ng'omuwala weeyongereko ettofaali bw'oneeyongerako ettofaali ogenda fuuka high value woman nga olina abasajja kirasi gy'osikiriza gy'otaasikiriza luli kubanga sometimes bw'oba ng'oli wa kirasi ya wansi n'abasajja bawaggulu tebakwagala bakola abantu abagalako ssente naye weeyongereko ettofaali weeyagala kusikiriza omusajja owa waggulu akofuna to omuwala alina omulimu gwe yakola biki nga akulaba alina value gy'oleeta you're adding value to their life kubanga ensi ekyuseemu gone are the days where beauty alone is the selling factor ebyomuddawo nina akabina nina biki kati abasajja ate abagagga bakyera abo tebalina bubina that's the irony of life so I don't get it so bana balina obubina bani ababaagala you're going to just be attracting all funny looking men bebagala abasajja boyitako ne bakusiya sister biki bogenda okusikiriza naye abasajja bali ba CEO bemwagala obubina is not even they are not even looking at those girls bali mukwasa buwala buli flat bwe buti they are looking for quality one quality one singu ino nti people are not taken off era mubeeramu nino kuba nakabina nino kuba n'amazzi kamba bulire it's okay naye bwoba onoonya mudedera mwabola abanoonya bola abasajja kirasi nga tunoonya abasajja bakubuukirako abasajja kirasi bano bananyini zi company baani ba CEO basajja abo bananyini bizimbe properly ate bakyala babwe sibe banalulungi they are not looking for beauty they're looking for someone who adds value to them so go be a valuable person how do you do that weyongereko ettofaali bw'oba olina kuddayo okusoma ddayo osome push yourself up personal development wekolemu omulimu gwe ng'omukyala do something develop you teri kintu kisinga nga kwekulaakulanya weekulaakulanye nti value gye weetaddeko even at 50 ojja kuba okyeryamu ssente nga weeyongeddeko akazito nti value gye weetaddemu kati abaana abakomyewo wano ne baddayo ne basoma ne baddayo ne bakola ki beetaddeko value even at 50 ajja kuba acha ekyo value gye yeegattako investment gye yeekolamu akyagiryamu naye gwe woneeyongerako akabina trust me mukwano omusajja ogenda mufuna wano ng'oli 20 something kwanga olina akabina naye abo abasajja tebawangaala bagenda kwagalako kiseera kitono abo abasajja bemufuna nga mulina tinyashi biki babaagalako kiseera kitono agenda kukyusa kuba akabina akanyenye then after that bwe mutuula then bwe mumala okwambala engoye what next bwe mumala okwewuba fine munyumiddwa what next the reality of life kicks in then he gets bored with you then ononye omulala akwagaleko akabina paka di kateka these physical attributes waliwo ogenda okutuuka mu myaka egimu nga they just do nothing for you ogenda tuuka mu myaka egimu nga tolina musajja agenda kuteekamu ssente kubanga olina akabina when you're 50 mukwano nobody's chasing you because you have an ass nobody's chasing you waliwo emyaka nga tekyali agoba ebbina lyogenda kaddiwa nali kuyiikeeko sima batakola ddwiro akabina kasooka kuyiikeko wena weeyambule oyiike all over the place weekolemu omulimu mukwano onoba kikazi nga kirina ebbina naye ng'olina omulimu gwo mulungi you have an income abasajja bali babagenze bonna tugenda tuuka time nga abasajja bakuweddeko ne bwoba mulungi otya ojja kutuuka ng'obulungi bwo tokyabulyamu that is the reality of life so when you still have your looks use your looks to scale up osokosa obulungi bwo to scale up neweetega neweeyogerako akatofaali omukazi omulungi ali easily employed ne bwoba ozzeeyo okusoma omukazi omulungi ali employable waliwo emirimu egimu nga bwoba oli mulungi qualification ozira ne kafeesi okalina oyitawo faster than banna bali average I'm telling you omuntu omulungi ali easily employed hospitality leisure and hospitality baganya bawala abalungi nze jojo nga nesimbe mu mulimu nga nyina kaluku kange n'obwongo mbulina ne bwojja nga tulina qualifications ezibuka now this is it omuwala nga mulungi oba omuvubuka nga mulungi mwina qualifications omu n'oli atali mulungi trust me omulungi wagenda okuwa omulimu there's something about people being good looking they're easy on the eye so bw'oba oli muwala mulungi oba oli muvubuka mulungi that is a bonus already it's a given add something else that beauty alone is not the only factor you have add something else dayo weegatteko add value to yourself ate ne bino bavoka mubeeramu ne mujja mini boxes za fitino omuntu kwana biji how are you going to be serving sex for how long how can that become a profession how can sex become a profession seriously how can sex become how are you going to be serving sex at what
you're gonna be 60 ogenda ku retiringa ntino gundi omulimu goli side gundi oli ani gundi smart wire tebiri mu mugaso emyaka gyamwe gye kivubuka mwekolemu omulimu mumala obudde bungi mbalabo wano njongera kano kaleeta amazzi ebera mumala bya budde gwenda weyongerako ettofaali amazzi onoga bawa waka ninga nawe oli CEO wa company nga mweyagala ne bawa because sex never stops. You're going to be having sex even at 50, even at 60, you'll be having sex. So don't think that because you're having it at 20 something, tagena kugwayo. Even the 60-year-olds are having it. Tagena kugwayo. But the difference is the quality of life that you want to have. If you don't build it in your 20s and 30s, togena kwa no problem. You don't want to be toka myaka jite je chukuru atengo struggling ngokola emirimu jotalina kukola. Muja kutuka emigongo. Kutuka omugongo wano kola emirimu ja kagongo wano ngoli muto. Odde yosome banange kamba bulye invest in yourself mwabaze bulaya muino opportunity to scale up to papa gendo kola dayo wiyongereko ekitabo zine ensi zetaka qualifications zamutu kanabiranga ono jojo kati ntula mu clinic yange look at me tula mu clinic yange I sit here in my clinic and treat people bajano laser mbakuba mbiso fat dissolving skin boosters ntula mu clinic yange nadeo nensoma nenyo akazito so I don't just sell skin care I treat skin now as well so value generiko luli ate kati ndabolinze I've scaled up in life kino kyembagaliza so bongama nno jojo nonya musajja nkoyo bwavu neda mkwano soka wekolemu omulimu times have changed wekolemu omulimu okyusa obulamu obubo fast bono obukyusa bugenda when your life is attractive it attracts the right people when you have a very attractive life ogenda kulaba nga nawe abantu bosikiriza bakyuka nga yera sikiriza abasajja bawansi osikiriza abasajja bawaggulu kubanga kati ekirasi gyosika kubanga ennaku zino abantu bagala abantu bekozemu omulimu class attracts class bwe batugamba mubiwulidde byebyo nno